Aisha mbadde ku side yo mwenna n'abakyala mwenna abanyigirizibwa nga Aisha bwanyigirizibwa mbadde ku side yammwe mpaka taata Sezaala lwavuddeyo n'akola interview eno eyakoze kino muwala wange nkiddamu nga nkigumiza nsaba Katonda amuseeko obusungu bwe wonna walitambulira yo mumanyi omuvubuka oyo ate mumanyi nze mulina kyo mumanyiko gwe mmanyayo yazze mu maaso gange n'akola ti enneyanjuli ye omuyimbi ajenesikini wadde omuwulira okuwulira mpulira erinnya naye ng'erinnya oba oliwulidde lya muntu alien kitegeeza kintu ekiri awo ekitategeereka alien biba bintuntu ebiri awo ebityo taata okubye nnyo omuko tebamusiima ego ge mazima omuko tebakola ki tebamusiima kakati nyina ekibuzo kye njagala okubuuza abakyala abali yonna ddala abasingo mazaazi kino mukiyingiddemu nnyo ati mwina mukano mukazi alina abaana kweffe kwe tufiira neera nga temunnaba kufa njagala munziremu ekibuuzo kyange taata ayogera omuwuliriza byayogera teyasiima muko teyamwagala kakati obufumbo buno blessings zandivuddewo mukyaga nti obufumbo bwa musajja n'omukazi itizoke ne bantu bange abalungi obufumbo obutaliimu blessings nti maama agambye nti ye taata agambye nti ye bye bino byosanga taata oyagala kuŋŋamba nti Aisha yazaalira Elyenskini omwana asooka n'amuzaalira owokubiri n'amuzaalira owokusatu ne musigala nga temusiimye lwaki omwana temwamuggyayo lwaki mwasigazaayo omwana oyo ekitegeeza nti omwana yali bulungi Aisha babaga nti bamutulugunyanga kiki ekyamusigazaawo Aisha baga nti bamumma abaana be era yasigalawo lw'abaana be lwaki teyagenda ku poliisi alinda okutulugunyizibwa okutuuka okuba nti yeekyaye nnyo okutuuka awo amateeka gakola ategedde amateeka gakola taata okozeemukko ka era bw'ovuddeyo n'ogaa nti byonna by'omwogeddeko nabikisimanya amannya gene taata kyokka omupiira obadde oguyina mu ngalo kaakati tukukolere ki bantu bange balungi omusajja bwe buzukka ku makya n'akukoowa genda wali abakazi bangi nnyo abalinga Aisha naye nga basirise akanya kugamba kasita bba wange sereebu taata webale nnyo kutuwa side obwedda tubuliddwa side naye kati ate nse nabagamba nse tonyumiza mbu mukazi naawe olibira basimanyi maama walibira ebyo ebikolimo nabagamba tebikola omusajja bwalumizibwa n'omukazi bwalumizibwa ku ssaawa eno Elyenskini alumizibwa nti abaana baabalabirira bulungi otuuse okumuswaza mu baamawulire okay kakati kambuuze era mukyali ku side ya Aisha kamaama oli kati ni bulungi togenda kukaddiwa naye okalambaddemukko anti situlesi anange kyokka ate Elyenskini yagamba ayagala obukyala nga butonotono yali tategeeza Aisha nteekawo omukono gwange ogwa ddyo Elyenskini tasobola talisobola teyasobola tekirisoboka kukwata ngalo ze 5 n'aziteeka ku mukazi nkaddemu nteekawo omukono gwange ogwa ddyo Elyenskini talisobola teyasobola tekirisoboka kukwata ngalo ze 5 n'aziteeka ku mukazi olaba ne ku musajja kizibu koze ebyo nga byali bya before nga tannaba kufuna fame naye kati bannange Aisha omuntu yenna yakuwandiikidde script ddayo mutuule omuwe emboozi endala asobole okuba nga agattagattamu obuntu bunyume tebyanyumye ono omwami wo gwe wali omanyi luli ne gw'omanyi kati basajja babiri banjawulo omwana ono bw'aba teyasobola kukulusanyanga nga bw'oyogera kati oba okulusanya kubakola kyekuba kukwata mukazi by force bw'aba teyasobola kukukubanga Elyenskini akukube kati ng'amanya amateeka ng'ate sinzeeko kukomera bantu mwe abalungi omuyimbi ne bw'oba tomuwagira ne bw'oba ng'oli biased ebikomayo sometimes nga tunakola submission soko tuloga nti ono omusajja mulabidde ebbanga Elyenskini abaddewo ebbanga mumwetegereza obulamu bwe mubulabye nze nkugende nteekawo omukono gwange ogwa ddyo Elyenskini cannot even hurt a fly he cannot ebirala byonna byogerwe ajoga yes akola ki yes alina ekibuli yes naye ku mukazi sirika toyogera oyogera ki Aisha
njagala nkuyigirizeeyo akantu kamu. Abasajja ba outgrowing abakazi and it is okay. Olaba omusajja kwa outgrowing ng'oli just a girlfriend. Hey, kamyo n'obikola n'oyala obuliri n'oyoza amasuka n'omenyeka n'osimbula n'ofumba ebirabo n'oleeta. Nakwa outgrowing n'akukyawa n'akutama. Katata abakazi abewaka. Ate kati gw'olina mukazi wa mulembe guli lwakuba nti mulemezaamu nnyo. Omusajja wano we yaviirayo n'afunafunamuko kasente Aisha walina kuddayo osome. Walina kumunyigiriza omunyigiriza omuggyemu ka business n'ebirala. Obufumbo tetukoma kuzaala. Aisha agamba nti omusajja takulabirira. Omukazi yenna omusajja akuleetako omukazi munno mu nnyumba be baba. Mubeera ku survival. Kulya, kunywa, kwebaka. Aisha omusajja endabira gy'alina okulabiriramu. Yanviiri yangoye. Naye omusajja bw'aba yakukyawanga n'ekisenge takiyingira ku basajja abamu naddala b'e Uganda. Okay? Osigala mu kiyungu na buliri bukwebaka. Ate abaana bo be baba bafuna ak'okulya naawe ogwo kwennyini kw'olya. So saagala ekyo oveeyo tugende nti tolina mmere nti oba wali tolya mmere. Abaana b'omwana ono babadde wano nga tubalabako. Abo nabo yogera bapepe simanyi batina simanyi kubanchi obono baye mama wa Tina simanyi naye nga abaana babaddewo. Elinskin alabirira abaana be. Ate kyo ekisinga obukulu. Wana atandise okulaga ekibuli wandibadde okola kimu kwatamu kataboko noonya visa fuluma gwanga. Ate kiwasinga yeke nnyini omuga nti njagala kugenda nkole nyambo mpeka push yandibadde akakuwa kubanga aba yakukowa. Ono mujja ogogamba akunyigiriza nti n'emmere yakufumbira. Bwane mujjawo mwenna muli basiru. Osobola otya okubeera mu maka ne bakugamba nti oli mujjawo oba oli maama w'abaana twamuzaalamu abaana kati gwe agenda okumufumbira ng'omuwa emmere. Bane musomesa abaana. Yise nabaga asagala kweka mazima. Ate natuuse ekiseera nga ne wonvuma kivumo ki. Mazima gendeeta tumaze wano emyaka 2. Whether you like it or not, tugenda kubabuulira amazima. Aisha, interview teyanyumye. Tebyanyumye ka mama. Fuluma ogenda onoonya obulamu. Ne bwe kuba kutandika kusimula tewala genda okugamba nti wazali Elinskin kale kati oli mukoza ngoye z'abantu oli mukusimula no. No. N'ekisingayo ndo omusajja teyajja n'agamba abantu nti ono ye mukyala wange. Ekisookera ddala wejje mu gallery. Ekyokubiri oli mukwogera ebyanjwanjwa. Omusajja yakola interview emyaka ng'esatu emabega n'agamba mwayinamu obutakkaanya awo wennyini wenjagala okutandikira mu vidiyo eddako. Kubanga wamentioninze nti olina omwana ye Pepe wa myaka 2+. Naye interview eno ya 2023. Tuli mu 2025. Ekitegeeza nti waliwo enkolagano okuva 2023 mpaka nakati. Aisha, genda mpola speed nyingi. Waliwo omuntu eyabadde ayagala okunsazaamu ebikujjuko nkolereko abantu. Nalabyeko omuwala omuto nga agamba mbu mukyala wa Elinskin. Yabadde yayogedde bingi naye nawuliddeko ng'agamba manya mujjawe manya bamujoga ne mujjawe manya bamukubira mu maaso ga Nazaala we kati muwala muto. Tukuyambe tutyaffe ng'Abannayuganda mukwano. Tukuyambe tutya ddiyale. Ekisooka wagambye bakubira mu maaso ga Nazaalawo. Kati babeera bakubira mu maaso ga Nazaalawo. Nze senga asidi yenzaani mu bulamu bwa aliyeni okumugambako okulekerawo okukuba. Kirala mwana muwala omusajja babanga akukuba ebibi byonna bye wamwogeddeko lwaki tovaayo? Oli muti oba oli jinja mbuno munange yo static. Obufumbo nga tobwagala vaayo omusajja nga okoyo kutimpula vaayo. Era tabana kutimpula kimala, babana kutimpula ekimala toyina wadde mutugo gwenda nkwebuuzaako. Owulidde gwe nnyabo. Nakulabye wenna wesibye akatambaala kyawannaku era ne bakuleetera mujja obalina omukuleetera oli omusajja star. Naye wenna wazze mu kamera nga olabikanga endagaano etaatuukirizibwa. Tomuwe
Musa Kitiibwa tonyirira nabagamba mugendeeko ewa Zaina Naturals akutabulira ebizigo okomewo nga wenna onyirira bwamala okutabulira ebizigo omugambe akuwema nawo olyawo owoloma buwolomi amala okutabulira manawoshi akuwe mufunza olyawo wenna owoloma buwolomi era aliyeni nankola nti avaayo omusajja okukubira mu maaso ga mikwano gye mu maaso takwagala vaayo owoza mbuno olina abaana weebale kwata abaana obamuwe kwata abaana bawenna oba kwata abaana boogende nabo takwagala bannange abamu kumwe mulinda basajja kumala batugumbula takwagala alinayo omuntu amujjamu kati yakwagala nga tokyamu nabagamba mutambulenga n'omulembe abakazi nabagamba making sure otambulira ku pesi emu ne baawo ate making sure oluusi omusinga koko baawo wabeera mwavu nnyo labikanga omwavu nenga toli mwavu nnyo omusajja buli bwe yeeyongerayo waggulu afuna omukazi amujjamu endabika omusajja buli we yeeyongerayo mu maaso buli we yeeyongera okukulaakulana afuna omukazi amujjamu gwe esente aliyeni kati zalina tokyasobola kuzirya tezikunyumira tonyumira mu Range Rover maaso gwe naawe wentunulira onyumira mu Range Rover wetunulire gwe muwala wa alien mukazi wa alien yeeyise mukazi wa alien takulagangako wadde omuntu gwe bwe wetunulira onyumira mu Range Rover gwe bwobeera wetunulira olabanga osaana ekitiibwa ekyokuyita mukyala w'omu ku bayimbi abakulu mu ggwanga Uganda wetunulire tokyamujjamu eira kyusa endabika oba funayo omusajja omulala akujjamu kati tokyamujjamu mulekerawo tuleekaanira tetulina kyetugenda kukuyamba wadde okukolera babeera nga bakukuba ng'okoyo kukuba vaayo naye nga bw'omala okuvayo gende wa Zaina Naturals akutabulire ekizigo akuwe manawoshi akuwe mufunza akuwe detox wenna otambule n'omulembe otherwise ojja kubeera kyabula kutakomba kittanganze wanene